So Bobo nonya definition ya injustice. Yeah. The treatment of Honorable Waiswa Mufumbiro n'okufa kwa mukyala we Edith Mufumbiro. If you're looking for a true definition of injustice, this is it. Amaziga balutaya Olivia bye babonabona ne bayitamu abaana baabwe ne bayita mama abaana bakibalama abatalina taata batalina mama. Amaziga ge bakaaba obuuzo obakanga ebyebuuzo bye beebuuza okubeerawo nga bali awo tebategeera Mukama Katonda ono awulire essaala z'abanaku agenda kuleeta amaziga mu maka gammwe nga mulina buli kimu, mulina sente zisobola okubajjanjaba naye nga temusobola kuwona. Ekyo sibakolimira naye mbagamba ekyo mugenda kubirabako oba actually muyina n'okuba nga mwatandise dde okubiraba. Nalabye Munyagwa nga Munyagwa omanye narrative gy'avuga. Naye abaana bannopu babi nnyo. Kumanya abaana bannopu babi nnyo. Omwana n'afiira. Ayi Mulago wakiri yandifiiridde India oba mu America. Munyagwa mwayogera. I'm telling you this ngali ku national TV. Tewuli yakonti bamuleeta Edith yajjako America. Takimanyi. Natunulidde abaana ba Edith. The boy was like, hey, Mommy, we know you're there. I was sijja kulima ni musajja mugumu. Nakabyemu because of that son. Era nalabye omwana oyo neŋŋamba nti this is the true Alex Waiswa Mufumbiro. Nalabye omwana ng'ayogera nga alinga bono ogamba nti we knew this moment would come. Yeah. And we know the worst can even come, but we are not shaken, we are not moved, because we know we have a family that is beyond mommy and daddy. We have mothers, we have uncles, we have daddies, we have friends. Man, chobola bantu nno bana abalwanyisa Kyagulanyi balwanyisa mpewo tebasobola kugikwata. That generation omanyi kyetegeeza omwaka nakati ng'oyo already nze nalabye neŋŋamba nti Edith wonna waali she is smiling. You know those people die but they don't die. Basigala babeera waawo era Edith yabadde waawo. Edith was there as the children were talking to people. She was there and she was with them and she was like, yes, this is my boy. Kati njagala gamba mwe abalowooza nti nno mwasiba Alex Waiswa Mufumbiro, mwasiba mubiri, temwasiba bwongo bwe, obwongo bwa Alex Waiswa Mufumbiro wadde mumukutte mumusibye mukoze eki temwasiba bwongo bwe. Trust me, his brains are still moving outside there. Omwana muto areasoninga n'okusinga omuntu gwe wandibadde olowooza okuba nti nabadde yeegwanyiza obwa president. I'm telling you, akaakaana saakutte na linnya lyako naye kareasoninga okusinga Munyagwa. You are watching the Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Oli muna Uganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany ng'okola emirimu ebiri ku esatu wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akawunti yo tezeeyongerako? Toli wekka, bangi ku ffe twaveeka n'ebirooto eby'amaanyi wabula oluvannyuma ne twesanga nga tukolerera kusasula bills zokka. Tusuba okubeerako ne famire zaffe era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mugumu mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna wa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyonga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osobwa tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova tetusuubiza mpewo wabula yeno sisitimu gy'osobola okutandika okuyiga leero bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga te tulina kyolaga kizivaamu nyiga mu linka eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku simu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga KAKALAAMUDAANSWER ku +1 647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com.
tubanirizaako nnyo era gye bisinzire okwata ya mutulaba kutugwa the answer channel mwebanye mwe balidi ddala kubate nga mugino mutugoberya mugeri emu endala nze kakalamu the answer nine mwami Matovu Junior Aloysius mtabani wa Mbega buli weekend oba buli wiki tujja wakati mukugezaako kubatera tuyitayitamu kuko ebibaddewo wiki kubirabako according to his opinion nze owange gwakutuulawo abasuubira nze okubeera nga nzikakatiriza nti waba agamba nti tugenda kukola bwe tuti naye nzikakatirize nzigenda kikola kuba abantu batandise okulwanira ku ntalo ng'abantu bagamba lwaki otiitira neyo gy'oli nga bagamba oli bw'ateekawo naawe yongerezaako okugamba gwe n'obutiitizi muli muti leka era sebo bagamba nti ninamu mindset okumanya Museveni afuze bubi bannayuganda ne Kakalamu gyali akyamufugirayo nti omusajja tatamuliiko olaba yensonga lwaki njagala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yatujjamu kye bayita akatengo muneno gyali gyendi sinaba kutegeera nti si afugayo okitegeerayo ate batuufu nze kyovola nti abantu abo abatulaba era abatugoberera I give them respect kankubulire si ffe bageze nnyo abasinga okutegeera naye the fact that tusobola okukwata obudde bwabwe ne data waabwe n'atuulaawo n'agamba njagala okuwuliriza omusajja ono bye yayogera olunaku olwaleero nsooka ne mbawa credit. Ekyokubiri, abantu abo abatulaba bafaanagana n'abawagizi b'omupiira. Gwokimanyi nti omuwagizi w'omupiira amanyi omuzannyi ateekeddwa okuzannya namba ki wadde ng'ate ye muwagizi buwagizi era ne bw'omugamba nti agenda agusambe tasobola kugusamba. Naye kati bwe bakuba Arsenal bagikubye. Ogenda kuwulira mu buli mboozi egenda kujja ba analysts n'abali mu bbaala n'aba bodaboda nga bakugamba kiki ekyabakubizza nga naye manager Mike oba Mikel Arteta bw'abanga yeebase waka ng'amanyi nti yalina match enkya tasobola kubeera na mutima gw'oyinza gga nti oguteredde nga match eyo tennaba kuggwa kubanga he is paid to win. He is not paid just to appear in the football pitch oba mu kisaawe asasulwa okulaba nti awangula bikopo. Era sirowoozayo coach kabeere wa tiimu gye mwandiyise namba Lujega abeerawo n'agamba nti njagala bankube okuleka ng'asiba akapapula ate ekyo tosobola kugamba nti nno tekisoboka kubeerawo. Kuba omusajja ayinza okugamba nti leero bagenda kunkuba n'akwatira emitwalo gye-10 egya pawundi n'agiteeka ku ttiimu ye ng'agamba nti bagenda mumukuba n'afuna emitwalo 7 nafuna emitwalo 7 egya pawundi nga yakimanyi nti bagenda kunkuba. Ekyo kisoboka naye nga mu buli ngeri buli muntu abeera alina okuba nti awangula. Abantu abo bwe bakugamba nti tonnaba kukkiriza nti nno Museveni wano wooli si yafugawo batuufu. Myaka 4 mwe mwagala nkole ntya? Myaka 4 ogiweza? Sigiweza naye jankutte. Kakati bwe batogiweza lwaki negiri gy'otasobola kubeerawo ng'afuga najyo olowooza nti nno najyo owaayi sebo tobeera kunfuula topic ero oyongereza. Nze Kyagulanyi ekimunjagaza yamanya nti abantu bano mmwe n'abalala be basinga okutya ate bo batutya nnyo kyova olaba nti omusajja akukwata n'akusiba ne kitamumalira gyakusibidde n'amanya nti nno bw'abanga ono gwensibye abadde alinga ayagala okubaako engeri gy'avaayo alina kuyita mu kooti ne kooti n'azisiba abalamuzi. Kati naye yennyini ne yeesiba nti obwongo bwe abusiba okutegeera nti nno ekyo kyakola tekigenda kubeera permanent. Owaayi nze nava nnyonnyola ensonga zange naye mukyagajo zikwata. Ensonga zange ziri mu baana be batusindikamu nembagazi baneesalitidde kintu kyonna naye omusajja akutegeka ekinyarwanda wano my friend n'okiwuliramu omusera. Omanyi bagamba nti akafa omukkuto tekakola ki tekaluluma. Kati bw'aba akuteza ekinyarwanda bagamba nti woosula olumu okola ki olubala. Kati bw'aba akuteza ekinyarwanda weeriire nyumirwa ofe ng'ofudde bulungi.
Banange kati tunabatandika ona bw'olowooza nti basudde naye afa Kinyarwanda itsebo kimala ebimu kyobola bikutukamu ne bivaamu kati mbuuza ne Michael Jackson naye afa Kinyarwanda weebuuza lwaki bikutukamu solwaki obisalamu nga tebiteeka so tugende mpola wataasa omusajja naye yakakkana respect information is power yakimira yayagala yina obudde bungi nnyo naye obudde bwamu nyina abantu we nalaba nga bamukutte bamugaaya bagamba ntasobola kuyita mu nkuba ng'etonnya anti kati alinga ono zex birangirangi bagamba okalyadda omusajja gwe bayita Kazibwe Kapo mugende mumuwagire bantu mmwe mugende muwagire Kazibwe Kapo kuba Kazibwe Kapo yagamba nti olaba kati oli mukulu munnaffe naye kati bw'abeerawo n'enkuba n'etonnya tuyinza obutamutegeera anti kati enviiri zekisi birangirangi ate nno sina zekisi birangirangi yokka kati enviiri zaasala zeezo zoosala ez'abavubuka abato kati bw'oteekamu kaddaayi oyinza okulowooza nti bwa myaka 25 ogenda okutuuka eri omanyi mulimu ate okajjaamu akantu kano mulimu ebintu bino ogenda neweepanka n'osanga omwana nga muto ye yatunulidde kaviiri agenda eri aga nti muzeeyi tugende sokondeke muganda sokonde nkutuse mbunwe abaana bakutula baganda bange babangoberera navaayo naddala abasinzira mu zino ensi zaffe zino zi North Americas Europe netwogera neba nembanjulira business gyentambuza business gyendi wakati mu kuzimba olaba endala yiyo yazi cheke endala yazi n'endala zijja mu wiiki emu oba bbiri mukulu endala yiyo yazi kintu ekyo nno nange nino kiyingira ate bujulizi nedda sebo nze ku bujulizi bannaffe bali abasinga okufera abasinga okutufera batuferera mu kintu kimu bujulizi olaba n'obujulizi babuteekamu sente ono yani Seguya Gerard ino address sijjo no yennyini muzeeyi anyaleta no Canada Post kyogambye leeta byakifere bano okimanyi bannayuganda olwaleero bwe twogera nti no post obanga banoga posta Uganda nti zikola wano okimanyi nti no tebakikkiriza ye bannaye mmadde mukimanyi nti osobola okubeera ku adresi yo nga Kakalamu ali ku adresi ye ne bamuweereza cheeke nga ejjiddemu post office check a payment check ng'eriko $15,000 oba $1,000 naye ng'eyise mu posta that is yoneereeta ogusooka nga yakifere ne bagisimbula endala nga byakifere leka naawe esigala ng'ereeta buleesi yo ogiyise ensi ki eyetanoonya eyo business kozi ogiyita otya digital franchise online business digital franchise online business yes genda ku www.g-byepena.com ye website bajja kwanlookingira kye bayita free webinar training bwe bamala okwanlookingira ojja kulaba business kaki eno literally byogenda osooka okulaba bajja kulaga ku kye bayita jani z'abantu ab'enjawulo gye batandika mu business eno bagipikinga batya balwanisa batya scripts zimu bakola batya due diligence yaabwe kye bajja okubeera nga biki abantu bye batyanga okutekinga that decision because si kyangu kyakulaba bulabi notekinga so bakunyonyola engeri gye bakituukamu nawa gye bali kyojja okulaba then the next step ejja kubeera ya $149 $149 that is a refundable fee sente size zitandika business but zikola ku kye bayita due diligence process ate nekirala ebintu ebirala omala okola research ku Google wherever ina gyeyagala ogenda omanye company kyeno nga bwogiraba ogikoleko research omanye physical address weziri omanye wembanji tandiseko in case of any complaint wa wengenda like literally a due diligence process kati wowuliranga is something you want to go into obokiyingire that's how we think about the investment bwetutandika business eno yamitendera step by step tewali lunaku n'olumu lwogenda kuva ku step nga baterewa kunkubira naye kati nteekamu meka ye nfuna meka nedda sooka otambule step by step osobola okitegeera obulungi now nga sinabagenda wala waliwo bannayuganda abamu abadde bampeereza message then n'abali mu kyombo ky'obuwarabu
nafunye solution yammwe solution yammwe eri bweti nti newankubadde ebimu ku bintu ebindeetera okubeera nga saagala nnyo kubawa this opportunity kujja gye muli ekisooka sente zitandika bannayuganda abali e Uganda kizibu omuganda nti kwata emitwalo 35 ezo sente nyingi nyo eza Uganda okay dola 14 mu meka 14 just due diligence kati dola 14 zezo kandabe wano bwe tuba tugenze ku Sendwave ogandi dola meka 14 okay ezo size zitandika 14 yes gibera mitwalo nga 39 almost mitwalo 4 size zitandika it's just a due diligence process era osobola okera ku machano ga this is not for me ne bazikuddiza kati ebanga gondi commitment kati ugeze n'olaba buli kimu n'olaba ne bakwanlockingira business product ne bakwalira abantu bonna kati n'ogamba sijja bisobola nti kati bakuddiza sente zengo genda nazo nti nja kubisobola okay this is the next step so abantu abali e Uganda n'abali mu kyombo ky'Obuwarabu nze kinandibadde mbagamba singa oba olina bbaawo oba mukyalawo oba ng'olina maama wo oba olina muwalawo nga ye ali ngali Canada muzina ensi oba mu America oba mu Europe nga ye kubanga enkola y'okutandika business eno y'abantu abali muno nyanjawulo nti waliwo kye bayita down payment then ne bakuwa payment plan wano wekera ddala n'oba tolina zonna ekitali eri mu ziri ensi zaffe ze Uganda okakwata konna n'okateekayo yogera n'omuntu obanga gw'oli wano ng'olina muntu wali e Uganda oba ali mu kyombo ky'Obuwarabu ng'alina engeri gy'akumenyamu nga omuteerako sente eza buli mwezi naye olaba nga tezikola magoba muteeke ekintu kyasobola okuba ng'azimba nga gw'okirinako eno control nga ye gwakola nga ye akola kikyalina okukola naye kati bwe mutuuka ku time nga bwolaba eno bwejja yakujja ku adresi yo obankinge sente ezo bw'ozibankinga sasulako omuntu oli akukolera ebintu abeere nga naye afunayo buli mwezi naye ng'ate naawe ofuna naye ng'ate tekikyakumenya nnyo nga kusindika nga bisindisi nga talina magoba gazza ofuule busy so the same process y'emu eyo www.g-vyepera.com bw'ogenda muteekamu amannya go enamba y'essimu ne email address bakwanlockingire oba onkubireko oba oweereze whatsapp yange message tujja kuba tutandikirawo mpolampola kiwanvuyemuuko mu nsa tensobola okwongerako ku nsonga eno ekintu kino tekiringa bw'ogamba nti nno kya busuubuzi kya mulundi gumu nti ogenze mu dduuka n'ogula ekintu ogenda okufuna amagoba kyetaagamu okukisoma n'okitegeera bw'onookisoma ojja kukisomesa n'abalala ate ojja kyagala nnyo kaakati taata wange olwaleero lwo lukyannemye okutegeera wengenda okutandikira kubanga saagala nnyo tugende wala nnyo tugenda okwetooloola weebwa mukyala Edith Katende Mufumbiro ne mwami Alex Waiswa Mufumbiro National Unity Platform Family n'ebyo byonna byonna ebituusewo mu kooti na mu buli mbeera badde nzija ngoberera ebintu bino nze nga nze omuntu natuuka time ne mpulira nga mawulire oba ngenda ndi wakati mu kuguba ndi wakati mu kunafuwa mu kuguguba nedda mu kuguba azin like nti kufae nga kulinga okugenda nga ntandika okubeera nga ogwamu amaanyi no sometimes I just ignore nefulanga ignoringa nsobola okubeera strong ate mu kaseera ke kamu wenkiwa obudde n'enkiraba maliriza mu breakinze down kati nasoose nenguba kubanga ze wano before even mwami Robert Kyagulanyi Center posting omukyalo oyo nti afudde nasoose nefuna amawulire ago bw'ogenda ku my Facebook post yange nateekayo akantu ka dot n'akantu akakola bwe kati nga agamba rest in peace nimpeddeko naye mukama ab'omuzimu nsirise naye yes so there was after 31 minutes then mwami Robert Kyagulanyi Center nateekayo nabikira abantu but we nakisooka n'ekikomyawo then nensooka nsiriikirira kati bambi ebigambo by'abantu abenjawulo mbadde nzija ndaba omuli mwami omwana muganda wa Waiswa mukulu Kato nendaba Kato yaba omuto Waiswa ye mukulu yes kati nze bannange family ya omukyalo ono alabika abadde so blessed nja kukuwudde sirabangako ku family nkirwawo okuwulikika nga family ey'omusajja n'ey'omukazi
ziri wamu boogera ekigambo eki yes wakiri wabeerawo either aye ne wabeerawo ne family ezitali biological zewandiise friendship families exactly. Yes kati nga bwolaba badde ngenda kuleta ki okay banazala at least babeeramuko n'akantu akakuku bagamba kabugonka kakadde tekagwamu nsekere naye engeri gye boogeramu si baba bakyogerera okuba nti omuntu aba afudde bamwogerako birungi but sometimes ebimu bifubutuka bijja they sound united in this ekyo n'oba weefuula omugugu nga waguguba obreakinga so sijja kukulimba ebigambo ebyogeddwa bibadde bingi processing nga bwebadde ebadde nnyingi njagadde nnyo buli kigambo ky'omuntu kyakozesezza mu mboozi eno naye mwami Lubisi Luwongoya alina ekigambo kye yakozesezza kyembadde njagala nkwateko leero nawuliriza speech yabadde nnungi bonna bayogedde bonna bayogedde ne mwami Joel Senyonyi yayogedde bulungi abadde ndaba wano Lewis ali wa maama wano Kulaba Waiswa era nga bwe tubagambye ku mawulire abadde mumenyefu nnyo ekintu kyatugambye emirundi egiwererako okuba nti kimulumye nnyo okulaba nga badde taliiwo nga mukyala we afa era abadde ayogera bingi naye n'akidinga n'ekigambo ekyo agamba nti mu byonna byonna ebayiseemu chance gy'abadde ayagala ey'okubeera ku bedside ya mukyala we mu mbeera eno gy'abaddemu kikyabadde kimukubye wala nnyo era nekimuluma nnyo naye era Waiswa talina musango olunaku olwaleero tuli wano twali badde naye yali agadde nnyo okubeera wano naye tetuli naye si kuba nti mulwadde oba nti tayagala kubeera wano wabula okuba nti bamusiba mu nsonga ezitaliimu fena tukimanyi bulungi nti Waiswa talina musango gwonna ensonga endala esinga okumuluma era nga bwatugambye kwe kumanya nti omusango gwe bamuteekako mwe yakola drill y'ekinamagye kwolwo olunaku bwe bagamba nti yali kavule nga yeeyisanga munamagye ate yali mu ddwaliro ng'anoonya bujjanjabi bwa mukyala we ono kyewuunyisa naye era nga kanono bwatugambye Katonda gyali era byonna tumanyi tajja tuyamba tubiyitemu oba oli awo olunaku lumu tubeere nga tusanyuka so twagala kwebaza eggwanga lyonna okulaba nga liyimiridde ne Comrade Waiswa olunaku lwajjo mwawadde ku social media owadde tosobola kuyita ku posti emu oba bbiri nga tonalaba nsonga eno so twebaza nnyo mwena bannayuganda aba buli ngeri ndaba muganda wange King Saha wali awo se wewale nnyo okujja n'okuyimirira ne Comrade Waiswa abantu ba Katonda mwena mu ggwanga tubeebaza olw'okuba nti kino kituyunitinze era ndabye abantu abamu bagamba wewandi wa NRM naye kino kisusse tekisoboka lwaki mukola kintu bwe kiti so twagala kwebaza unity erabiseewo era tusaba bannansi mwena mubeere nga musobola ovaayo okwogera ku butali bwenkanya bwe mubulaba kubanga kino kya butali bwenkanya Waiswa yalibadde wano olunaku olwaleero naffe it is injustice guno bw'oba oyagala definition ya injustice oba obutali bwenkanya yeeno gye tulaba olunaku olwaleero omusajja atasobola kubeerawo mu saavisi bwete ey'ekitiibwa kubeerawo lwa mukyala we gwasinga okwagala olunaku lwajja abadde atugamba ono ye muntu gwasinga okwagala mu bulamu bw'ensi. Okay, my point weyasinze okunkilikinga woba onoonya definition ya injustice. This is it. Yeah. So bw'oba onoonya definition ya injustice, the treatment of Honorable Waiswa Mufumbiro n'okufa kwa mukyala we Edith Mufumbiro, if you're looking for a true definition of injustice, this is it. Yeah. Kakati kankubulira ekintu kiri kimu. Museveni bwe yatta buli kye twandiise institution ya Uganda
buli kimu kyasigala mu mikono gye. Abasajja abakola amateeka batuula mu kizimbe kye bayita parliament. Amateeka ago bwe gakolebwa gateekebwa mu nkola police. Bwe gateekebwa mu nkola police, bw'omenya amateeka ago agakolebwa parliament, bakutwala mu kooti. Kooti ne zikutaputira amateeka oba etteeka ly'oba omenye. Era nga kooti eyambibwako bano aba police kye bakola kye bayita investigation. Baleeta obujulizi obukulumiriza nti lino etteeka ono yalimenye era agwana ekibonerezo n'abalala bamulabireko bamuyigireko. Kooti ng'esinziira ku bujulizi obuleeteddwa police n'engeri gy'owozezzaamu nga weegaana bino police byekuteekako, obujulizi bwo n'obujulizi bwa police omulamuzi bw'asinziirako okusalawo nti olina omusango oba tolina musango. Lwaki nkijja eyo nga njagala kulaga abantu kiki ekituusizza obutali bwenkanya even ne mu bifo gye tusuubira nti wano wo wandibadde wavaawo obwenkanya. Kati Museveni bw'akwata institutions zonna eya parliament n'amanya nti parliament tesobola kuyisa kintu kyonna nga takyagadde, kitegeeza nti parliament egenda kutandika okukola amateeka ng'amateeka ago geekola gabeera summoned oba gabeera nga agagenda okuliikiriza okubeerawo kwono abawa obuyinza oba abalagira ebyokukola. Kati parliament bweneekola amateeka ago, omuntu y'omu ono abagenda okukwasisa amateeka agenda bateekamu akasimu era bagenda kukola ye byayagala pulezidenti. Then neeri gye bagenda okutaputira amateeka okugamba nti etteeka lino walimenye era ajja kuteekayo akasimu, he's on record. Ekyankwanzi gyali olwaleero oba bavaayo ddi oba bavaayo ddi, yayogedde n'agamba nti ebiseera ebimu abadde akwata essimu n'akubira abalamuzi n'abagamba nti omusango ogwo mukole bwe muti. Ekyo tukirabidde ku misango nga omwali Sise Namuju, omwali omusajja ono gwe bayita Mawanda, waliwo oba ye bamita Kamba something, baakwatibwa mu buli bw'enguzi, baasaba ssente okuva ku IGG omukyala is it IGG, Uganda Human Rights Commission, Wangadia. Museveni yennyini n'abatega obuuma obukwata amaloboozi nga ye yennyini akutte device n'agiwa Wangadia okuŋŋaanya obujulizi ne buvaayo ne bagamba nti ddala kituufu. Bwe batuuka wali mu maaso ga omulamuzi ne bakizuula nti ddala bituufu, ndowooza ne bagenda ne bafukamira ne bagamba muzeeyi taata totuvaamu tusonyiwe. Museveni n'aleeta kyewandise to discontinue proceedings zonna ezaali ziruma abantu abo abaali bawaabiddwa ogw'okulya enguzi. Emisango ne gibagibwako nga tebannaba kukkiriza misango, nga teginnaba kubasingisibwa. Museveni n'abawa kyewandise presidential pardon n'abasonyiwa emisango gye batannaba kusingisibwa. Ekitali ku bano aba NUP be bagamba nti ba Gaddafi ba Machete kuba bo baagala bakkiriza emisango nga bali mu kooti olw'ensonga nti balina ekibiina kye bawagira. Kakati nga tetunnaba kufikisinga that loophole ey'okuleka poliisi ekola omulimu gwayo nga yeetengeredde, ekitongole ekiramuzi kikole omulimu gwakyo nga kyetengeredde, ne parliament ekola omulimu gwayo nga yeetengeredde. Eggwanga liyimirira ku masiga asatu omuli executive ekulemberwa president ne cabinet ye ba ministers, omuli parliament ekulemberwa speaker n'ababaka ababa balondeddwa abantu okuva mu bitundu ebyenjawulo, then ne judiciary
ebitongole ebyo byonna mu constitution ya Uganda biteeka okuba nga byetengeredde mu nkola y'emirimu gyabyo era nga tewali kitongole kimu ku ebyo kiyinza kuyingirira kirala ekitali mu Uganda. Mu Uganda ebitongole byonna biri wansi wa nkwawa za Museveni. Bwagamba nti oyo simwagala mu palamenti mukole ekyetaagisa kyonna tajja mwetaaga mu palamenti kuba tamwagalayo. So nga ate ebitwala omuntu mu palamenti bisaanyizo birala oteeka okuba nga omaliriza sini ey'omukaaga oba ekyenkanawo n'oba n'obuwagizi okuva mu bantu ne bakulonda n'olangirirwa. Tulabye abantu abalangiriddwa nga sibawangudde. Kyovulaba nti no Dr. Silveras Jumba omusumba w'essaza ekkulu ery'e Masaka yavayo n'agamba temwekaka ku bantu bataabalonda. Kakati injustice ekoleddwa ku Alex Waiswa mu Fumbiro eyo yo terabwangako kuba buli kye bayita etteeka lyonna wansi wa constitution ya Uganda liyisiddwamu olugaayu lizimuddwa balivunyaavunyiza ne balisuula mu kyewandiise akasero. Ekyasinze okuneewuunyisa ennyo ye bail application gye baabadde basabye agende aziike mukyala we. Wakiri agende n'empingu. Bail application eyo mu kugiwuliriza baagambye bwe bati omusajja gwe bayita Lord Mayor alinze okulayira gwe bayita Balimwezo Nsubuga Ronald Salongo. Omulamuzi bamumatiza nti talina kakwate ku Waiswa mu Fumbiro era bwe babanga bamwetaaze ajja kulemererwa okumuleeta. Oba okitegeera ne bagamba nti tasaanidde kumweyimirira. That is the argument of the state attorney. Wuliriza omulamuzi atudde mu musango guno omanyi eggwanga lyaffe we liri. Ne bagamba naye ng'omuntu oyo eyagambye eyabadde ayagala okumweyimirira ye yali galanta we ng'agenda okwesimbawo. Actually okuwangula akalulu ka Nakawa, I think it is Nakawa East. Ayina kudda mu bigere. We stand to be corrected by now. It is Nakawa East. Okay. Ayina okudda mu bigere bya Balimwezo Nsubuga ye Alex Waiswa mu Fumbiro kubeera akalulu yakawangula. Kwegamba ye yamulagane mu bantu nabaga nti abange wembadde ono yajja kooti. Omulamuzi yatudde mu bitiibwa bye kulika nnyo munnange w'ekitiibwa omulamuzi oli w'amaanyi nnyo n'agamba nti embutuufu tebalinawo bulungi kibagatta era ayinza okulemererwa omanyi omuntu alina okweyimirira ateeka okuba either mukyalawo wa luganda lwo oba mukwano gwo goyinza oga nti ono mukwano gwange asobola okuleeta nga bakwetaaze. Mu balina ebisaanyizo by'okuba nti nno Waiswa mu Fumbiro asobola okukomezebwawo mu kkooti nga yeetaagibwa Lord Mayor agenda okulayira Balimwezo Nsubuga taliimu. Okay. Taata wa Alex Waiswa mu Fumbiro, he is a former judge. Musajja yali mulamuzi, he is retired. Ye yabadde shwarito owokubiri. Nga n'omulamuzi amanyi bulungi nnyo nti ono ebitiibwa bye obanga munoga CV erimu okuba nti nno n'ekifo yagenda okusala omusango kyatuddemu yali akituddemukko era ebikolebwa abaabimanyi. Omanyi bwe bagambye ti ate ono ate bakwatagana nnyo engeri gyali kitaawe ajja nakulemererwa okumuleeta mu kkooti. Two different interpretations. Emu ng'egamba nti ono ali so close tasaanidde ate eri ey'okubiri ng'egamba ono tali so close tagwanidde. Kati kye bayita injustice bw'oba tosobola kukirabira mu akawaatu ako ne bw'oba ng'oyagala nnyo Museveni, bw'oba ng'okyayinamu kye twandiisa akatonde k'obwongo obulowooza, ekyo kyokka kiyinza okukuleetera okugamba nti waliwo ekikyamu. Ako kokka Alex Waiswa mu Fumbiro without prejudice
bino si bigambo bya Kakalamu, bigambo bya Lozius Matovu Jr. Alex Waiswa Mufumbiro without prejudice talina musango gwonna gumuvunaanibwa kwegye gyamujwetekebwako tagulina. Basooka ne baleeta ogumu nga bagamba he incited people into violence. You cannot sustain that case. Inciting people into violence common. You cannot sustain that. Kubaja kubuza how, when, where and whom did I incite? It is against you gwa mutute mukoto okuleta obujulizi nongamba nti this is how we did this. Kibalemye. Ne bateekawo omusango omulala mbu Alex Waiswa Mufumbiro yali ku parade nga ba inspecting like guard of honor. Yeah. Bakizuula luvannyuma nga bamaze okuleeta emisango egyo. Omusajja teyaliiwo. Kati tunoonyeyo omusango omulala awo. Ne babaawo omusango ogwo baafumba awo. Mbu simanya alina omusirikale oba gwe yalagira okutta omuntu. Oba oguwulirako ogwo. Ogwo omulamuzi yagugoberawo yagamba no. Saagala fulale wano. Oba okitegeera. Kati oba ate kati ali ku musango ki? Omusango Alex Waiswa gwaliko ogumuvunaanibwa guli omusango ogu kwagala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu na kumukkiririzaamu. That is the only case. Bwe kiba nti waliwo omusango oguvunaanibwa Alex Waiswa Mufumbiro gwakwagala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okumutegeera okuba nti no yamutegeera nga muvubuka munne n'okumumanyisa era n'okumwagazisa abantu abalala abandi badde babulamu akakunkuna. Most especially abantu betwandirowoozezza nti no baasoma bayivu naye ng'ate beesuuliddeyo gwa naggamba okutegeera oba okuteeka obuyivu bwabwe into action. That is the only case Alex Waiswa Mufumbiro gw'oyinza okumuvunaana. Teriyo omusango mulala wansi w'enjuba. Mpozi nga mulowooza nti waliwo gwagenda okuzza kati nga mumukutte aleme kuguzza. Ate nga mugenda kumuvunaana okuzza omusango ogwo gwe mumuteebereza okuba nti ayinza okuguzza. That is how rotten our judiciary has become, how rotten our police has become, how rotten our government has become. Gwobeera na bwongo ki Munnayuganda atasobola kufunamu kunyiiga. Sigambye nti nno bw'onyiiga okolere mu busungu. Buli wonyiiga weeteese. Nze bino ebintu buli wembiraba ngenda nenfuna muli ekigamba nti naye lwaki sigenda nensabayo pasipoti yange nenzira e Uganda zaake mulo nkikugamba. Ngenda neŋŋamba nti kiki nadduka abasajja bano nandibaddewo ne mbafeesinga. Ate abantu boogeranya nti wogganira eyo. Sebo okuwogganira eno, yes mpogganira eno kubanga it is another front line. Temusobola kubanga mwenna abalwana muli ku front line y'emu. Kuba kati ku ssaawa zino nkusala ekirimi bwe bali ate ekyo ekintu nakiraba ne kuyisima. We twali tunoonya ssente za dduwa, ssente ezaakola dduwa zaava mu diaspora. Naye ng'ate dduwa yali Uganda. Kati n'otunulira embwa y'okukyala eri Uganda ng'evuluga abantu abaliwa nga bali wano. Kaakati leero wadde bali mu kusoma obubaka obuvudde mu bantu ba diaspora ababaddeyo abadde bacontributinze mu mbeera y'abaana ba Waiswa. Awo wenviiridde ate ku nsi diaspora sente zeekutte n'eteekayo. Kati kino nkikugamba kati gyeyagala okudduka Museveni okuwangula olutalo lwa Uganda teyakozesa bya Uganda byokka, teyakozesa byali mu bitundu bye yali alwaniramu, yakozesa buli busobozi bwa buli muntu eyali wonna we yali. Kyova olaba nti nze omala newekomyawo otya n'otagijjayo kuba abantu bagamba tuwogganira eno oyinza okubeerekiza. Kati nga nkugambye nti waliwo ekiseera wentuuka neŋŋamba nti lwaki sigenda nensabayo pasipoti yange olabanga omukaka neŋŋenda ne waliwo ebiseera Waiswa Mufumbiro bwe bali mu kugulawo ekitobe. Nze nali simenti ne Waiswa amanyi n'okumanya oba ngoberera. Oyo omusajja mugezi, he's a genius. Secretary General yampita okubeerawo nga bagulawo ekitebe. Nalimbe ndi tolida mabega eri ne kaye mabega.
abantu bajje batuneraga nti bannange nti amujje mu maaso wano president wana abalabira ne batuwa obutebe baffe mu maaso kati nali ndi awo tudde mu maaso Waiswa ine ebigambo byayogera ba yalina ebigambo byayogera awo n'agamba we shall overcome Kakalaamu we shall overcome netulira gaye bwenti ninga kati gwobuzibu buli wawulira omuntu akuwa courage olabanga akuwa ekiganda ky'embooko munnange I mean, let me tell you this. Nange madegati nange olusi nyiga. Era okwewala okunyiga nga bw'ogambye nti bw'onyiga tokolera mu busuulu. Weeteese. Weebale nnyo. Kakati nange ngamba nyinza okuddayo kuba ku busuulu bw'emmeruse kati. Nyinza okuddayo n'ondabanga nneereeze. Ng'oli muzibu nnyo. Nga neereeze nga Museveni. Ng'oli mutono naye ng'oli munene. Soko otulinde mu Uganda bantu. Okitegeera? Ate kye nali sobola kukolera Uganda. Yes. Kakati wano ssebo. Onyiga nomala nowebuulirira kati bweyagala kusaba passport ogende n'obusuulu kati kankoboze golowooza nti kubikoleddwa Robert Kyagulanyi Ssentamu golowooza yetafunangako moment egamba nti singa ntandika wakiri ne tuttako bwe batyo oba bwe batyo woza mu bwongo bwe tekigendanga mukko mwekiri naye woza lwaki takikola yebuulirira he is a leader omukulembeze yenna takolanga abalala bakulembera bwe balowooza. I am a leader. Nina abantu abangoberera ne bakkiririza mu ebyo byenjogera. I give guidance. Teriyo muntu mukulembeza ayina ku actingira ku emotions. Nkiddemu omuntu akitegeere. Omukulembeze yenna gy'osinziira. Never act basing on your emotions. Kuba emotions mislead. Emotions zileta pain beyond reason. Whenever you lose the sense of reason, mu kintu ky'ogenda okukola ekiddako bakiyita regret. Kwejjusa. Kati president wange ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, he's a leader. Abeera eri gye bamulabira. N'abeera eno nga yennyini yeeraba. N'agamba singa nze mbadde eri nga oli alaba nze kyendi yenze, how would I be seeing this? Kyobulaba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu has all the answers to all the questions for a better Uganda. That one I can assure you. Kubanga obulamu bwonna bubaddemu abumanyi abutegeera bulungi nnyo tebagenda kubumunyumiza. Abaddeko obubi, abaddeko obulungi, abaddeko mu kkomera, asoomozeddwa, aggiddwako eddembe lye, abaddeko n'emirembe gye, tolina kyogenda kumunnyonnyola. Naye olina akantu kuyogedde ate akati kakyalimu. Kalwa. Nti oluusi mbeerawo ne nga lwaki abasajja nabadduka. Yes. Yes. Reason. Because wawanga abantu platform noga kali singaze yayogeranga. Kati oli akugamba oyo ayogera ki? Lwaki ye teyeesimbawo? You can be a mentor. Olaba omusajja gwe bayita Ronald bali mwezi osubuga. Nze bwe never I meet him. Tolaba nti nze oyinza ogamba nti sirina kyendi. The guy is like, oh my mentor. Nze sijja kugamba nti nze namumentoringa. Nagenda okumusisinkana nga olwedde alina level. Naye agenda n'akusisinkana ne mwogera ebigambo bibi sana. Ate okimanyi nti kino kimpadde. Kino mbadde sikimanyi. Actually nagenda okuva e Uganda nga tutandiseewo yandibadde nga mentorship program, me and his wife. Era we used to meet nga tukola bye tukola. Naye okudda ku kye twandiyise injustice as a leader. Kati olaba Alex Waiswa Mufumbiro, Mukama amugumye, and I know he is smiling and he cannot act in anger. Naye he has a right to mourn his loved one. Alina eddembe okukungubagira mukyala we, alina eddembe okulira nga bw'awulira, alina eddembe okumujajinga nga bwe mumujajinga. Nalabye Munyagwa nga Munyagwa omanye narrative gy'avuga. Naye abaana bannopo babi nnyo. Kumanya abaana bannopo babi nnyo. Omwana n'afiira. Ayi Mulago wakiri yandifiiridde India oba mu America. I'm telling you this ngali ku national TV. Teyawulira ko nti bamuleta Edith yajjako America. Takimanyi. Takimanyi.
a presidential person abadde ku ticket Common Imani's party. His reason is as common as his mentality. Tachimanyiko nti EDC yali afunye ko ku treatment mu America. Tachimanyiko nti EDC yali afunye ko treatment from Nairobi. Naye bwe yabadde ku TV yake abaana bannopo abo babinyo. Omwana nafiire mulago. Kati mulago ate. Natunulidde omusajja ne mmanya nti this guy has nothing reasonable but sensible eri ekibiina wabula anoonya bunoonya buli woyinza okugamba nti no waliwo yakoze embaga kati singa wabaawo NUP akola embaga oluvannyuma lw'emyezi ebiri obalaba bali mukola mbaga struggle bagivaako nene ndakambuzi ensi gyagamba nti everything is okay omuntu bw'abeera mulago mu nsi gyagamba nti buli kimu kirungi ate lwaki anenya abantu ababeere mu nsi embi mini mu nsi ennungi omuntu bw'abanga akolera Museveni nga Museveni yamuwa ssente enkyukakyuka agamba Uganda nnungi omusajja atukutte omusajja general omusajja abadde akubye emmundu mwakoze eki atulemye now okubeera mu ddwaliro lyotendereza nti lyerina buli kimu oba ensi yaffe etambula obulungi bweyete olijja eno tagambwako ate lwaki olaba nga kyabuswavu nnyo omuntu okubeera mu ddwaliro bw'oba okolera Museveni amagezi ogeerabira kyovula nti baga nti whoever wants to enter NRM don't come with your brains omuntu akolera Museveni yeeswaza yekka kasaya samya bw'ati akamu okwogera atandika kuswala wamulabye weekend webayadde ne Kasuku ng'agamba munageze n'obwana bwa Nuupu nga twogera mbu ne tuuka simanye Dubai mbu ne banzijjako passport simanye bakira passport ng'eye teyitawo kati mu mutima ne ngamba era nze nategedde obwana bwa Nuupu no connecting it. I was like, this guy is hold on. Let me tell you this. Mubaraka Munyagwa, you are not funny. You don't know how to crack jokes. You will never be Katolubwama. You will never be Anione Yafa. Omlala? Tamale Mirundi. You will never be Tamale Mirundi. You will be the Munyagwa. Yeah, buzi. Lwaki Katolubwama we yafa? Bobi Wine yali anaziika. Nenga ate Katolubwama yali amaze ebbanga nga ayogera katuku. Ngatayagala Bobi Wine. Yalowooza lwaki yagenda. Kati njagala okubuuza. Ebigambo ebyayogerwa ku kufa kwa Katolubwama mwe abagoberera mujjukira statements mmeka ezaava ku lumbe lwa Katolubwama. Ojja kwesanga nga bajjukira statement age His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yayogera ng'awa abayimbi message and byonna bye yayogera bye mulaba olunaku olwaleero. Kakati, when we go back to the injustice we've been talking about, bw'oba oyagala okumanya kye bayita injustice, look at omwana gwe bayita Alex Waiswa Mufumbiro, Deputy Spokesperson One National Unity Platform, the best party mu Uganda. Bw'oba oyagala okumanya kye bayita injustice, obutali bwenkanya obumukolebwako, kino nkibagamba siri mu kukolima. Nekino nkibagamba mwe ba Natasha ba Patience ba Diana byonna bye mukola abaana b'abantu bigenda kugenda ku baana bammwe ne bazzukulu bammwe. Byonna gwe Charlotte Muhoozi bye mukola abaana b'abantu bigenda genda ku baana bammwe kubanga nammwe mwasindika abaana mwabazaala oba baba basalamu. Byonna ebyo bye mukola abaana Uganda bigenda genda ku baana bammwe ne bazzukulu bammwe. Amaziga balutaya Olivia bye babonabona ne bayitamu abaana baabwe ne bayita mama abaana bakibalama abatalina taata abatalina mama. Amaziga ge bakaaba obuuzo obakanga ebyebuuzo bye beebuuza okubeerawo nga bali awo tebategeera Mukama Katonda ono awulire essaala z'abanaku agenda kuleeta amaziga mu maka gammwe nga mulina buli kimu, mulina sente zisobola okubajjanjaba naye nga temusobola kuwona. Ekyo sibakolimira naye mbagamba ekyo mugenda kubirabako oba actually muyina n'okuba nga mwatandise dda okubiraba. Nalabye abaana ba Edith, abaana ba mulongo Waiswa. Alabika abadde abatraininganga. I was so strong.
naye ate abaana bambrekinze alabika badde akibagambaga everyday gwe nze ndi muntu I'm an activist right from way back. I think I was born an activist. Naye activist okusobola okutegeera obulungi kikyabayitamu victim pain gyabayitamu is the same pain a true activist gyabayitamu vakuba nabakola activism ng'anoonyamu ssente naye an activist bw'olabanga omuntu gwalwanirira eddembe lye lisobole okuweebwa ekitiibwa obulumi bwayitamu. Actually sometimes ogenda n'obeera n'omuntu naga naye ate bangambye gwe ogenda okuŋŋumya naye ate gwe ng'omenyese nnyo n'okusinga nze gw'ogenda okugumya. Natunuulidde abaana ba Edith. The boy was like, hey, Mummy, we know you're there. I was sijja kulima ne musajja mugumu ne nakaabyemu because of that son. Era nalabye omwana oyo ne ngamba nti this is the true Alex Waiswa Mufumbiro. Nalabye omwana ng'ayogera nga alinga bono ogamba nti we knew this moment would come. Yeah. And we know the worst can even come. But we are not shaken. We are not moved. Because we know we have a family that is beyond mommy and daddy. We have mothers, we have uncles, we have daddies, we have friends. Man. Chobola bantu nno bana balwanyisa Kyagulanyi. Balwanyisa mpewo tebasobola kugikwata. That generation. Omanyi kyetegeeza? Omwaka nakati ng'oyo. Omanyi gwe simanyi. Already akula ali gumite. Already nze nalabye ne nganti Edith wonna waali she is smiling. You know those people die but they don't die. Basigala obabeera waawo era Edith yabadde waawo. Nga bamwogerako ng'abalaba with all the smiles abawaawo abatasobola kugamba nti yes oyogedde bulungi bode yeebeera like eri awo wansi naye abeera waawo. Mu kuziika Harriet Kisaaki okimanyi nti Harriet Kisaaki ebunamwaya twali naye. Yes nga bode ye eri wali naye ng'alina omuntu gwakutte wano amwogererako. I talk to her. Njakuwa story ya Kisaaki nga gukutte omwana awo era ne mutwale ewa Father Musajja Akawa. Father Musajja Akawa ye yali parish priest mu kiseera ekyo. He talked to Harriet namga, you know, nkwagala oddeyo wali mu keesi yo jirengoli awono mwana mufeeko. Edith was there as the children were talking to people. She was there and she was with them and she was like, yes, this is my boy. Kati njagala gamba mwe abalowooza nti nno mwasiba Alex Waiswa Mufumbiro. Mwasiba mubiri temwasiba bwongo bwe. Obwongo bwa Alex Waiswa Mufumbiro. Wadde mumukutte mumusibye mukoze ki? Temwasiba bwongo bwe. Trust me, his brains are still moving outside there. Omwana muto areasoninga n'okusinga omuntu gwe wandibadde olowooza okuba nti nabadde yeegwanyiza obwa president. I'm telling you, akaakana sakutte na linnya lyako naye kareasoninga okusinga munyagwa. Asobola okukuwa speech nga talina kapapula. Najimalayo nayogera, ladies and gentlemen, oh my sister, say hello to people, wave to people. Nenga yafiridwa mama we. Ngachimanyi the mommy is there, but she's moving, she's strong. She knows she can grieve. The pain is there, but she knows how to, he knows how to control the pain. Bana bato, singa badde bana ngabano ganti myaka 18, myaka 2 ogamba nti kale mwana muto but ategeera buli ekigenda mu maaso. Asinga munyago okutegeera. Nena osasa ate mubi. Okuseka oloza bagani ndino kufate kubeera ko baseka. Abantu bajja kulaba. Wera bidomo Moze radio yali wali Father Chibi n'agamba kolerera akalambo ko nayoge abantu nga bafanse ko nenga bali mu kukungubaga. It is okay, it is normal to laugh. That is what you feel. Obokitegera. Ne osanga omwana nga muto, ne osanga omuntu nga ayina degree, asomesa is a lecturer, naye he is becoming a fool. How can a person of his caliber be on TikTok? Really? Ononya kutrendinga, ononya ki? Sirwa kuba nti mulembe,
nedda mulimu abantu abamu nga TikTok mu butuufu nedda buli kaseera ogenda jangu nkuweeyo jangu n'otuulaawo okwogera nga topic yo nuupu Kyagulanyi bye bakoze ne bye batakoze naye nga naawe olina pate tobuulira abantu programu zizo nti kati nga ffe Common Man's Party okuba twavuddeyo yagala nti no bamutaddeko red flag passport yange bagite ngende kati omanyi kyagala okuteekawo ayagala gye bayita public attention afuneyo ku mawulire katumwogereko afuneyo ku mawulire oluvannyuma gale bantadde badde kyosobola butanta ati yagamba buli Kyagulanyi kyakola bwe yagenda Capitol Hill yagala naye agenda gendawo tokoma ku ekyo nawe gendako wali ewa Ignatius Musaazi ku ddwaliro ojjukirawo bulungi siweewoka genda ofuneyo ne stream etambula liirawoko ku ffene kati tolya ffene funayo ekintu oba ojja kufuna kasooli president yamulya dda ngenda nempulira obusuumu neŋŋa nti ono omusajja ddala musiraamu oba si musiraamu kuba mulimu abasiraamu goyinza ogaa nti munnaye eddiini egaana embizi egaana n'omwenge nagamba agasita gafulula omwenge ndeka oba gwe so the injustice ekoleddwa ku Alex Waiswa Mufumbiro kino njagala okibagamba teriyo mulamuzi ategeera asobola kukola mulamuzi oyo yabaddemu bail application eyo kyeyakoze world over mu nsi zonna mubaamu n'abaana kati kabawe ekyokulabirako mu nsi zino nga bolaba zino ensi ezikuze ekiraga nti abantu bakuze mu ntegeera kwe kukulembeza kibayita obuntu humanity obuntu bwe bubula mu institutions n'ebikolebwa mu institutions ezo nga bolaba nti no parliament judiciary executive biba bifu mwe mukimanyi nti mu nsi kati nga America oba Bungereza oba Europe oba Canada okimanyi nti nno omwana ayinza okuba nga ali ku sick bed ne bamubuuza what is your wish n'agamba nti my wish would be to meet the Queen of England may her soul rest in peace omukyalo oyo nga bwe yali okimanyi nti alina abantu abalwadde ba cancer be yamiitinga nga their wish was to meet face to face okimanyi nti no Papa Benedict naye kati mugenzi oba Papa Francis oba Papa olunaku olwaleero aliko okimanyi nti waliwo list y'abantu abalina wishes nga balwadde ba cancer nga bagamba nti my wish is to meet the Pope ate nga abantu abo basisinkana President Clinton, Donald Trump, President of America, basisinkana abalwadde ba cancer abalina wishes ez'okukwata to shake hand with the President of the United States. Nalabanga nnyo Obama ng'abikola. Okitegeera kakati ekyo olaba president asobola okukiwaayo n'agamba nti omanye bannayuganda bo balowooza nti okukulaakulana naye ebizimbe birina kujja organically nga tewaliwo bwongo bukuze omuntu nga tosobola kuwa mulwadde wishiye najja mu maaso go nakugamba ndi mulwadde nsaba omwami wange ajja ndabirire anzijanjabe kati oli agamba olaba nkukwata n'enkukuba amasasi ne watabaawo ngambako nti ate gwe agenda okufa obulwadde nga sikkubye gavumenti ya Uganda yeyasemuka Alex Waiswa Mufumbiro ogenda kumbuuza yamussa atya ebintu byokola nga ndozo kategedde olaba bakwata amasasi ne bagenda mu galaji ya Muwanga Kivumi ne bamanya nti mulimu abali mu galaji ne bakuba ne batambula ne bagenda ne bakubira poliisi aba Muwanga Kivumi nti bannaye wano batiddewo abantu ne batajja nti ate omulwadde aze n'agamba mu kooti nti nsaba omwami wange ajja nzijanjabe oyo gwe banaawuliriza. That's the injustice we are talking about. Nti amanya nti kino kigenda kutuyambako okututtira ono gwasinga okwagala ono tumumenye omutima so we can negotiate. Golowooza nti nno mukomera Alex Waiswa Mufumbiro abadde tasobola kubanga afuna amasimu agamugamba Kyagulanyi takuliiko ate naawe oli eno obonaabona kati olaba omanyi bino bye bibozo ebibeera mu kkomera ekiro
basindika babala babo ngabo balaba baba sindika kakati Alex olaba Kyagulanyi oyinza okuluza kyakuliko omulaba owana yetali eri kati goli wana kyalawo mulwadde kiriza okole ne Museveni osobola okusigalayo mu nuupu gukole ne president mukyalawo bagenda mutwala bamujjanjabe. That is nonsense. That is utter foolishness. No one has the guarantee eri obulamu bw'omuntu permanently. Ekyo kyogera temulina buyinza ku bulamu bw'abantu. Whatever you are doing is temporary. Mukikola olw'akaseera akatali kagere ebintu bikyuka. Obote bamuwamba agenze mu lukiiko lwa OAU. Bamuwamba bwe batyo. Gaddafi emundu yavuga paka nga agenze wansi mu mwala era bamukunula mu mwala. The end was what? Death. Saddam Hussein bamujja mu mpuku. He was a president. What was the end? Kalaba. The list is endless. Waliwo abafudde nga bafudde natural death. Ne wabawo bemuse nga mubatidde ku butwa. Ne wabawo bemuse nga mbabuziza ule mbasula mu nnyanja. Ne wabawo bemuse nga mubaserwa kuba nti nno musse abaali babawa eddagala. Nomugamba nti kakati ono yabadde amuwa eddagala gwe tugenda okujjawo. Oli naafa olw'ensonga tasobola kufuna treatment nga bwe mwakoze Edith Katende. Oyo omwana mwamuse. Mwabalowooza nti no muliwo okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe. Muli batemu mwasse busi. Mwamuse musobole okukakanya Alex Waiswa mufumbiro, but I want to assure you mwamwongedde ensonga lwaki ateekeddwa ate okusigala ng'akyali mulamu. When you lose what you love most, nkiddamu bw'ofiirwa ekyo ky'osinga okwagala, omutima gwo tegumenyeka bumenyesi. Ettafaali okusobola okufuuka erimyufu liteekeddwa okusooka okuddayo mu bubisi. Okudda mu bubisi liyitamu amazzi vepa ne liyitamu omuliro. Kati Alex Waiswa mufumbiro we liba ttafaali kati lye bayita ettafaali erimyufu tosobola kuddamu kuliza mu ttanuulu kugamba nti ogenda kulifumba. And I want to assure you nothing in life ever come easy. Teri kintu kijja nga kijjidde ku kye twandiyise silver platter. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abatemba NRM. Museveni webali nnyo, webalire ddala. Tusiimye omusaayi ogwayiika eruweero tegumala. Okyayagala n'ogwokutta ogw'abalala. Ffenna osobola okututa n'otumalawo. Ensi yonna osobola okugita n'ogimalawo. Kwega byonna osobola okubikola. You can kill and kill and kill until you can kill no more. Mwami Matovu, soko kakane. Tujatandikira wiki ejja. Saa ziri meka? Tujatandikira wiki ejja. Musajja ulimu no, mulimu ebintu. Nedda maliriza n'obakabo bw'okubuulirira obw'eddakiika emu tugende. Eri toddayo. Message eri bw'eti. Buli wawulira ng'ekintu kikutuusizza okusalawo n'ogamba waakirekawo ejjewo, funayo ekirowoozo ekigamba nti this is my moment of standing again. Eyo gitwale nga moment yo ey'okufa egenda okuwa okuzuukira okw'amaanyi okugenda okuwa ekyamaanyi ekisingawo. Nze ntera okukozesa ekigambo kino nti ekijanjalo okusobola okugyayo omutunzi kimala kuvunda. Please kkiriza process eyo ey'okuvunda ogiyitemu. Nze ndowooza nga bwe nagaye nti ngenda ne ngana lwaki sidde e Kampala. Then bwe mmala ogamba nti lwaki sidde e Kampala nga nzira mbuuza lwaki nava e Kampala. Ne nzijukira nti a mission cannot be accomplished with emotions. Then nganzira ku drawing board nganga, now what am I supposed to do? I do what I am supposed to do. Temulowooza nti no NRM yemanyi ewali twega y'emundu yokka. Kibuka kiddemu. Museveni, you do not have monopoly on the gun. Yogera Luganda, lwaki oleetamu oluzungu ssebo? Alutegeera nnyo. Toyina monopoly ku mundu. N'abo abakukkiririzaamu
Ngebe mwakwata emmundu ne mugenda mu Luweero fe mundu yaffe si ya just ya kufulumya masasi tuline emmundu ezirine mu bisenge byammwe right now ng'ate ffe si ffe tulina okuziyingizaayo mwe mwennyini muzeetwalirayo naye ne zibatunulamu naye ng'ate emmundu zaffe bwe ŋŋamba ffe ntegeeza ffe aba bavuganya lwendiddawo nolimbuuza mundu kyezo wali oyogerako Museveni mu kisenge kye wali emmundu yaffe ewa Natasha wali emmundu yaffe mu bisenge byammwe tulinayo emmundu zaffe. I want to assure you nze nkubuulira ebintu ebimu ngenda bisalamu kati bw'oba obisalamu bw'oba obisalamu nsooka omalirize wali eri enfune ondekereyo kakenaalekayo nga mmaliriza omanyi byonna byogenda okwogera bituufu naye sooka omalirize mu mbeera endala gyonna ndekerayo kenaalekamu nga mmaliriza toddangaawo ne weematiza nti ensi ekoma ku ggwe ensi actually wolowooza okuba nti naawe weekoma ate yo weebeetandikira kiddemu toddangaawo n'olowooza nti oli w'amaanyi nnyo oli wakitiibwa naye ensi tekoma ku ggwe ate wolowooza nti weekoma actually weetandikira tutandikira awo mulundi oguddako akumata kumira mpeera kulakutana n'ensi yange Uganda. The Answer Channel, a solution to every situation.